Kale abatulaba nze DJ Senior B oli ku Sakata Vibes. Subscribinga sharinga link eno joleze muno naye alabe kombozi. Tugenda kunyumya once again nagamba nti tekako notification bell eyo. Ebe ekulaga buli anytime tuba ne video empya oba wekipeki bakize so oleme kusubwa. Embozi zino ziba interesting. Gwoyinza giyitako naye ate bwe sharinga link munna ayinza okuba yajagala nga yajagala dda. Leero ndine musajja wange Ricky. Yeah. Ricky sobola muyita universal charger nga buli simu n'awatali charger. So mu entertainment akola buli kimu, MC, dancer, DJ, muyimbi, kikyotakola ku stage okwo ebyaddala. Nebaza Mukama Katonda kikisooka bwakuwa ekirabo kya talent abakutadde oba ino gikozesa just not olusi wetagamu ka support akatonotono olusi okolera wansi kati nga ffe ne waffe kasambye akawuka naye obuzibu bwennenako mmwe abayita bakolera wansi oba abayita upcoming oba abayita rising star nti mubeera mu comfort zone yammwe nga mwayambala ekyo kati nga gwe woogamye omanyi nga ffe abakolera eno wansi kati temusaba buyambi kuba olwedde mwayagala dde okubeera wansi ebyaddala wandigamye nga ffe abayagayaga okuba abakabi omuntu atayagala siniya tasobola tuuka wano. Omuntu atayagala tasobola noonya kino sisobola noonya Sakata Vibes sisobola kukola ki sisobola kubanga ngezako pushinga kyendi nentuuka mweno kamera kitegeeza njagala njayana oisegeera abalabi babuulire kiki ekituufu kyokola ebyaddala we tubatandikira awo kuba nze nkumanye nga MC ndi MC ndi freestyle aboyagala nkuwerawo tuweemu ate tulinda bode tutwale gyo tuweramu yasitino tuli ku Sakata tukuba obulamu butunyumira lwakuba butunyiga okisegeera sana gwokya enkuba ekuba tusuze ku budeeya ekyokulya tewali naye nga just tufuba okubeerawo ng'abasajja okiraba waliwo biri ebiseera nga twakava mu lockdown nga toli ku point ba wajja n'otuwaamuko eyo freestyle okyagirina osobola wenu twagenda ku Happy Life ba Kasanje era nayo n'otuwaamu okyagirina abantu bakufuuwa naye kuolwo baali bakundazenga muyimbi manager Alex nangamba ntambulenga naawe twaleko ne ku Dembe FM okole interview mu Africa Corner nengamba musajja bajja kubo bajja muyisaamu eggaali omanyi bw'obanga okola ekintu kyotegeera abazaala wabeerawo naye ate era oli addako paaka nagamba naye omwana ono kambeeko kyemupushingamu ekitono asava alinanga ekinyongeramu amaanyi nobeera nga kikwongerayo kikwongera kyokola ng'okyekakasa kasita oba nga teweetya nze natandika microphone eyo nga neetya ate omusajja eyanfuula okukwata microphone eyanjagaza microphone bamuyita MC Kabuto muzukulu wa Jjajja Nankya oyo MC Kabuto wange gwe mmanyi oyo layira walayi mubangi yenna lwaki gwe nonze waliwo ba MC bangi ayina simanyi oba MC Kabuto nalaba vidiyo eno manyi musajja wange tabeera naddata ekinsula mulaavu ebyaddala neŋŋamba na kino nsobola nenkigezaako nenkikola nenkyagala kate at this time nali freestyle nayisinze freestyle nkuwa nenkuwa ate ndi DJ Katonda yagikubira dda ebyaddala computer nenkayiga ate nenfuna n'emikwano gyange neginjigirizamu automatic manual nayo neyengeza kukola ki ogikwata awo wenyini obadde otaddewo oba okomya kola emirimu egy'enjawulo ndi painter musizi wa langi era gwe nayagala okusigira langi ekizimbe kyo kibe nga kisana na mwana ntekera mu giraasi mugezeeko okutuwa emirimu mutugjeyo endongo tesobola vaayo nga tolina mulimu mulala gwokola tekitufudde okuba nga tetubba nze naye naye ajja kuba wa giraasi sibbangako yadde ekyo kyannema ngezaako nnyo okunoonya omulimu ogumpa ssente leero ebyaddala enkya okubeerawo ekyo jjajja wange yakinjigiriza yaŋŋamba mu nju tobulwanga sabbuuni sabbuuni atukuza olugoye n'atukuza n'omwoyo oli serious ebyaddala bw'obeera ng'otukula
ennaku kale ogibikabika olina kuyegera nti akanneewunyisiza sabuni atukuza olugoye n'omwoyo oli tasobola kulaba kyoli munda buli bwobanga okola ekintu nga oli shabe oli akulaba n'akuyisaamu amaaso ate buli bwobanga kyoyogera tokisimbako nnyo sira era oli agamba omwana oyo abulaabula yebuzaabuza so mu ngero twagala mutuwe emirimu bannayuganda emirimu mugituwe ndi mwesimbu ekimbeza n'abasajja bano ab'amaanyi ensonga lwaki jubisiza mikwano gyange bona abasajja b'amaanyi era ddala abayimbi mwenna gye muli eyo sobola okumpitano ng'amwana kakubeeremu kakolabu omanyi waliwo omuyimbi olirekodinzeyoko nalikodingako ne Charlie wange akayimba naye wano wetutudde wayitawo ennyonyi zikola noise ojja kwogerako nnyo nalikodingako ne Charlie wange akayimba naye yatwalako mu studio bulaba oba vaamu kiri nangamba jja tugenda onkwatireko mu kayimba kange nenkateekamu amaloboozi nga kututo backing mu backing naye nkikola era bwe nakikola so studio bagiyita producer bamuyita naye musajja wange simwerabidde tojjukira na producer ojjukira na studio yali luddawa studio yali Kawempe yali Kawempe oba ekyaliyo studio ekyaliyo producer bamuyita Gavi Beats bamuyita Gavi Beats kayimba twakakola ne kanyuma kati nange nempuliranga muli ngudde mulaavu nange nja ey'okuyimba yakayimba I'm talented ndi muyimbi wabula ne okubeerako mu studio nali situukangawo ebyaddala nempuliranga nange nkyetaaga naye ng'obuzibu akasente akagenda mu studio naye lwedde okwasaganya emirimu emirala mingi lwaki togattagatta osobola okuba nga ozifuna naye ng'ofuna za kulya ofuna za renti okiraba ngeraba omanya abaana ba ghetto nti weeyiya n'obeerawo okola ki naye ng'ate ssebo okutuuka wali wennyini nga ne producer olina omwokyayo era baba bakwokya okiraba kati olumu kuweera ddala saate waliyo ayina connection nasobola okugamba jangu mwana bigende biggwe nekiggwa naawe n'obeerako newootuuka ekizibu music wa Uganda kyenalabamu nti abantu batusika abaana ku mikono abatandika nti mu Uganda tulina ekintu ekyatukwata mu mitwe nti oli bw'anampitako nze nnyinza osigala wansi naye neyeerabira nti okukuza ekintu kikuwa amaanyi ggwe endowoozayo nungi era ntuufu nabangi abalowooza nga gwe gye bali naye si nti no buli muntu atidde okukwata ku mukono nti abeera atya kumuyitako kubanga waliwo oli atya si mbunna atidde lwakuba atya kumuyitako naye ng'atya nti ono amujjukira ekyo kibuuzo kimu ekirala bw'akwatako amasannyalaze onagakozesa bulungi oba ogenda gwonoona ate oyo ekyebikondo bye okimanyi osobola osanga omuntu gwe nga yegwe gwe batenda ekisa ku kitundu nga yegwe saabasa n'osanga omuntu nga mubbi gwe n'omwereraanyako bw'oti omutima gwo gukugamba oyo nze ne mufuna mujja mu bubbi naye n'agenda akulemerera ate n'amaliriza nga gwe ate abakulaba naye bagamba abo babbi ozitegeera kati oli gwe obanga babadde bakuyita mubbi n'ojja n'omugamba bulate saba kunkwatako nze newoolaba ekinteeka mu mbeera y'okubeera ng'omubbi mbeera mbi nkwataako mbe bulungi n'atya abataganye nti nno oba atya kumuyitako abataganye nti olimu oba talina ssente naye aba atya kifaananyi kyogenda musiiga olumu oli aba talina bubeezi busobozi gwe bulate si buli gwolaba owakabe nti nalina obusobozi obukwata ku balala si buli naye kyoyogedde kituufu naye lwaki kugamba ebintu siniya nti kati ffe tulabyeko
senior binze ndabyeko sijja gamba fe wabula nze ndabyeko kuba mpiseko mu mbeera embi nesikola kintu kikyamu kyonna bwe nali kikoledde era saakikola nensigala ng'omusajja embeera embi nga ki nze nali nsuzeeko wabweru nga sirina wensula wabweru okumala ebbanga lya myaka ng'ebiri ng'osulawa nga nsula wensanze oluusi mu bidongo oluusi osuzeewa oluusi n'olinda obudde ne bukya n'obeera mu bbala ne bukya naye nga kyeneekuma ekintu kireekya nga nina wenkeera wensobola okukola sente z'okulya enjala obutannuma omanyi ekibonyabonya mu nsi muno abavubuka enjala kasiteekuluma ennyo ofunamu n'ekizibu n'okola ekintu ky'otandisaanye okukola ebyaddala kati so nze neekuumanga nga Safari nsobola okugenda ku capati ne bampayo 10 eza 3 n'endya n'okulya zo ne zimbeeramu naye ate nga tolina wakusula kati embeera ya ghetto bw'ogiyingira era nebaza nnyo bakyali bange mwana abambeererawo ennyo ne bankwata ku mikono ne tugenda nga tulina ennyumba mwe tusula ne bandabirira nga tulina ewaka we tubeera omukazi ng'atufumbira naye era embeera ogiraba yaki yakuyiiya naye ne bakipinga safe okulaba nga naawe Safari ovaamu omuntu nze sinya bebaani abo bakyaliwo waliwo kyali wange rest in peace yafa bamuyita Jjajja Swaga Mando gwe manyono manager wa Kapakati asiyoyo waliwo kyali wange omulala bamuyita Lambert Kulavu Square Julio Omulere bwayise DJ Benji oisegeera kale abasajja benzijukira ebyo ebiseera bankuuma okubanga kino kyendi Safari bakiteekako ki ettaffaali ate nga kikyalirwa nsonga nkyetaaga so ne weekuuma okuba nti tewakola mize mibi neekuuma okuba nga saakola mize mibi naawe wonsangidde siniya okyasobola okunkubira kajjabo noŋŋa Ricky kyekirotano wange n'okubeera ne manager Alex oyo manyi mwana big up kati manager Alex omusanga oti manager Alex oyo musanga olwo Kampala yaganye mu COVID teyagaana wabula twakomawo ko mu kyalo tetudda mu kyalo nze omanyi nayo ebintu bino bizibu nakulira eri wajjajja tewaliwo COVID ng'embeera yagana mu site naye ng'olemeddeyo COVID bwe yajja nokkiriza nodda mu kyalo nenzikiriza nenkomawo mu kyalo ng'okomyewo waka wamwe wali wajjajja wange awo bayita wata bayitawo Koba Kasanje era Kasanje akatundu ke bayita Koba jjajja yaani jjajja mwana rest in peace bamuyita Anna Maria Nakagera yafa bambi mwaka oguyise naye mukama mumuzi bwe nagira mu COVID awo COVID yaliwo saba 22 paka 23 kati awo mukadde wange wenamusangira nga mukadde ali awo waka talina mwana amulabirira naye nga ate kyewunyisa ffe obeerayo sigamba nti tolina osobola kubeera wabula embeera n'ogamba kansoke nkole kino ng'omusajja ndabe kati bwe nakomawo ewaka nga mukadde ali awo talina amulabirira Mukama yannyamba ne mulabirira emyaka 5 gamba oyo akendeze ku music we yani kendeza ku music we bambi tulikodinga wano ne mulabirira emyaka ejja tukawafidde kuva mu 2020 afudde 2024 bambi afudde 2024 naye nga nze mulabirira kinakwoza kukima amazzi n'ogenda mu ddwaliro n'omutwala wakati wali muntu n'omugwa kati bwe wadda mu kyalo walima mu kyalo nalima Baiza bwe nasanga muzeeyi wange yalinawo yikabbi tata wange anzaala nennimako Afrika nenjisimba ebitooke nenjisimba ebitooke ne muwogo nembeera bulungi nnyo ng'omuvubuka nemmanya kati awo obulamu nga bw'omanyi life setback n'omanya nti obulamu otandise okukola ki nokkiriza n'obutandika bupya nenzikiriza ne mbutandika bupya kyennaku mwana nze bwe yali atunda yatandikira ku bitooke byange ekyo kinnuma nnyo kano kagende eri abazadde si mu bubi naye tata yena gy'oli ng'olaba omwana atandise wadde akolera ku kikyo naye bw'omulaba ng'atandise Safari soko muwemu omwagaanya naye nze kinnuma wange teyampaamu yadde omwaka ku nnimiro yange kwe yatandikira okutunda
kyannuma era nze mu ndowooza yange nga nze zikiriza nti omuzadde asobya nzijawo kiri nti omuzadde tasobya yansobya nenyiiga n'omuzadde bw'asobya bamusonyiwa wamusonyiwa nakita era kati mubongako nga muzadde kyekiriwo naye ng'era kiri tekinvaamu lwa nsonga yakikola siri mukulu nnyo ndi muto kusigalamu mu bwongo n'ogamba kale wano target nali ngikoze eki jukira nali nabonaabonako kale ate bw'otuuka mu makungula n'olaba ngo kale asavale obulamu butereddemu kitegereka n'akikola ekyo n'okisa ne tutandika obulamu obulala awo osanga Alex kati awo ensangira manager Alex oyo najja ku bbaala nze ndi musajja musambi wa mupiira naye kiki otakola Katonda y'amaanyi kwa byonna yabikuwa wali osamba mupiira nali ndi musajja musambi wa mupiira kati olunaku lumu nava ku kisaawe eyo no just back nali mu kiyungu waka nga nfumba mmere taddeko mento zange ekisegera nkuziza nno nayinze nalina ddedi nga nyingi nasalako obusazi ndi mu kiyungu nfumba nina kimento kyentera okuwuliriza kya bizinesi gino ekiyita I miss you kitekako ekya reggae sisita wange ntawaanya nkofisinga waliwo sisita wange yalaze tulabako ayogera ebigambo bingi kati kimento bwe nakiwulira nenkoona nenkijjamu ekiyinga nenkijjamu esitayiro z'abanyampini abanyampini bebaliwa tutuweemu ku sitayiro z'abanyampini tuwulire sitole z'abanyampini nga mulimu obunyampini sitole z'abanyampini nga mulimu obunyampini n'aganyampini ebyaddala ekintu ekyo bwe kyanzijira abanyampini kitegeeza ki abanyampini ye muntu abeerawo nga tategerekeka tomanyi kyayagala azimba omutima yefuula akwagala takwagala okitegeera kwegamba nga ali awo akubuzaabuza nze ye tayito gye nakituuma kakati ngenda kisaawe malosamba omupiira nsanga DJ Aizo manager Isolo mukwano gwange kuba nabasambirako Aizo n'okuhape life musajja wange kati musanga mugamba mwana nina kimento kyange naye kyemmanyi mu kompyuta okiina nangamba naye tombonyabonya watamidde dda ye nga ndaba ng'omutabibu esepaaga yange erimu engatto zange kuba saamala nakukola kikudda waka kunaaba kyandi mu mutwe nti asafari era babola tebanaaba munaaba kale naye tewaddayo kunaaba saddayo kunaaba naye nga ndi fresh nenzija bambi n'ateekawo kimento nenkikuba sitole z'abanyampini nga mulimu obunyampini naganya gwe ekiyimba kyakwata omuye nayo omwana ono nenkikuba manager Alex n'anjagala nnyo netandika okuba nga nkubyaolwomuliwasitayo ku Happy nga tebanagisereka eringaekyali kikomera luli oyinja mweruli kati n'anjagala nnyo manager Alex oyo netandika okujja nga nkubirawo freestyle ku bbaala netukwatagana natandika okuntambuzaako mu bifo ebimu netukola ki naye ng'oluusi ntera ogendako e Kampala nenkola nenkomawo ate nina mukadde w'okulabirira oluusi sizze okitegeera kale nga life envuga bwetyo so obulamu ne bugezaako kukola ki obulamu ne bugezaako tambula paka mukadde waakoze eki mukama wamutwalidde so nenzija nga nfuna emikwano egy'enjawulo bakyaliba ne bazannya emikwano mwana nti emikwano egya ddala tegikuleka ggwa mu nsobi alaali nze jjange bwe yafa ekintu ekyasinga okyaka ennyo kuba ewaka ekibanja kyali kinene siniya nga era basobola okugamba nti kati bwe natuuka ewaka nakuba ne bulooka nze ne bulooka mmanyi ozikuba era nze tonsuula eyo n'ogamba nze nja kubeerayo mboneebone just nti nina kati kyempulira kyenjagala asafaari nange njagala kale mbeeko nga Kafeero rest in peace omugenzi Paulo Job Kafeero Prince Paulo Job Kafeero ebyaddala omanyi lwaki yalekawo ekintu yaleka ki yakuba tuni ne bw'okoloota n'omuntu agenda gisangawo kutuniza Kafeero tuni kyesinga okunyumira Dipo nazigala endala gyensinga okwa tuweemu akapera ka Dipo ye sebo
mbadde nkyakugamba kalala waliwo galenzi mmwe naye galenzi mmwe ntuyo zigenda bafa mbalaba mulage munye bagenda okuzibwereba mula mbalaba mwesesa musemererwa nnyini olwebyo byolebya yerusa osegera negwe mukwaba siniya nekuumye lwansonga abakazi bonna bebakulaba ng'oli talented ne bwobeera munaku omukazi akwagalirayo ng'alaba olina ky'osobola ebyaddala bataano bange bangi balabyeko kale nga bagenda mu mbeera eyo ng'ate baali bansingako n'agenda n'ayitaawo DJ Kimuswaga oisegeera basajja baali b'amaanyi musika sapatu oisegeera basajja baali baki baali b'amaanyi naye omukazi akutwalira ddala maayi nolimu okubeera concentrated ku kyoliko so kyova nze njala nnyo liripazo akola atya liripazo akugamba ekintu nga bwe kiriwo era sibayi lwaki boye big up oba yonna nga gyoli ondaba liripazo mwana big up anyumira akulaga yakulira mu kyalo Kampala n'ambonyabonya naddamu n'azimba life nakuba tuni naddayo n'akomawo oisegeera kati akulagira ddala nti ali concentrated ku kyaliko ate akulagira ddala nti music business naye mulimu connection zolina okukola ki okwasaganya okugatta oisegeera so ate nga siye muntu omuzibu ow'okutuukako kyemmanyi asobola okwaniriza omuntu nga zze yasimanyi kasobera ng'olesa business kati be basajja nze n'abasajja bangi abalala naye mulimu abakalubo mulimu abakaluba abaliwumite gwe abatulaba vidiyo eno ekutusibwako Shalom Supermarket wali Nalugala ku Kidde Galuga nga waotuuse ku mulongooti ogusooka ng'ova ku Ntebe Road Galuga genda okole shopping bakwaniriza balina stock ejjudde eya buli kyewandyagadde okushoppingira famire yo nammwe abali single stock ya maweri genda oshoppinga ebintu mmwe abaagala okushoppinga emmere olireko omwezi wiiki byonna babirina Shalom Supermarket yes baina ne package y'abawuulu n'aba family bagenda okole shopping wamu ne bannaffe aba Appleson Health Care basangibwa wenkomba ku Bitaala opposite King Sport agenda okufuna obujjanjabi obwa buli kika gwe basobuliramu embeera bajjanjaba amaaso bajjanjaba amannyo bajjanjaba bakola scans za buli kika bajjanjaba amagumba bazaaza abakazi abali embuto bakola ne maternity treatment zonna genda ofuna obujjanjabi balina abasawo abatendeke aba buli kika buli ndwadde yonna balina ne VIP wing gwatayagala kutataganya nga toyagala abantu kukyalira toyagala kerere VIP wing bagiprofinga bulungi obeerayo ng'oliyo weka bujjanjabi bwokka bw'ofuna paka bw'owona genda Appleson Health Care wali enkomba ku Bitaala wamu ne babaffe aba The Point Bar nga bagamba nti olunaku olwokubiri ebeera bucket night genda yendongo ya DJ Sinebyo Julio nyowe ogigwe bakale batya ogikutte kubawo ne badijja abalala bangi nnyo ba MC bangi nnyo olwakubiri ku The Point Bar Eruwaya wamu ne login longi Galuga ekutegeeza nnaku z'omwezi nga 28 ogw'Ekumi waliwo kye baleese kye bayita La Poco Branch Festival season ey'okubiri eno egenda kuba ndala mukko goberera emikutu gya login longi Galuga obe nga tosuwa updates enteekateeka zonna nga bwe zinaabeera buli lwakutandika ku login wabaayo bucket night badijje bayitirivu nnyo okuva mu Uganda yonna saako n'akanyama akasavingwa ku login. Oh my god mwabalabi b'emipiira tugenda mu World Cup genda ku login no gy'oba olabira emipiira kuba screen ziri gaggadde mu ntebe ye erimu omutto ng'ojooga olaba nga boss buli ayingira ku login abeera VIP boss emmotoka gwayagala okoza emmotoka nga bw'onyumirwa aba olya kanyama olya kamyuzi kakusenekerevu eggaluga apera vitena sasula nukisawo basasudde manager Alex abayita ekasanje mu center awo Happy Life esangibwa emabega wa police ekasanje mu town genda okyakale ne Happy Life ono yomukuba MC ba Happy Life yomukuba DJ ba Happy Life yenza leo muyimbi wo kwa Happy Life byonna gye bitandikira era yomusizi wa Raje simanye go omukuba sigawo yenza ba
nze nasi bwe yasiga kali ka VIP akanyirire nnyo edaddala naye musajja ono ka decoration era by the way ndabye da point ba nenga mwana senga kale sinya bya mpaka connection yako bala ni designing anebera better alali mwana kasa video no manager agenda jiraba ate tukyaliwo wana yinza okujja nakusangawo contract nogitwala mashallah mbadde kyagamba sini nti wenakulira nze jjajja wange ngamaze okufa naye nze jjajja wange yanjagala nnyo mwana ebyaddala nange ne mwagala bansonga namulabirira egyo emyaka nenkola buli kimu naye sebo ekyasinga omanye emitima gy'abavubuka gimenyeka nnyo kati abantu abaali bandaba ku kyalo bamanyi oyo agenda mulekera ekibanja gwagenda okudda mu bintu asafaari kapoloti weekali gomanyi kyebampa gwe siniya bakuwaze ekiswazi ebyaddala naye nga kisesa bampa esepiki y'ekiraka ne bulangiti enkadde bye byali ebyajjajja wali oyagala ki nali sina kyenjagala bati jasi abantu bakumenya omutima kyengezaako kiri okugamba nti omuvubuka wenna oyimiriranga ku magulu go nesigwe yasikira jjajjaawo si kyekyo ate waliwo omusika omusika yali tutte ki byali bingi gwe wali oyagala ki nali sina kyenjagala nsonga kyenali njagala nakifuna kyali ki bwali bwongo jjajja yakuwa obwongo kwata wange ebyaddala ako kakulu yampa obwongo ako kakulu kyekiri kye nagambye nti yaŋŋamba sabbuuni atukuza omwoyo noki n'olugoye weeyozaayozangako mangu olemu okukola ki n'ositukirawo kati abavubuka kyekitulemesezza oluusi abamu notuuka ku bantu oba jjajjaawo oyagala kunywamuko alina byaŋŋamba adananya girasi bweyanayisibye so yamadisi sakata vibe tubeera mu kunyumirwa betunywamu simanyi bwe girasi mugirabye ng'etambula okula atakinonye ekitana bajjajja baddala omwogeddeko n'ayitawo bya sidiya so jadi musajja muyimbi ate era ndi munakatemba mwana nze tonzanyisa so ebyaddala osobola okunkwatako osobola okukola ki esimu yange eri 077 0 38 28 0 35 sembyayo 89 ebyo esimu yo esimu ya ibaddiremu gumu eri 0700 35 28 89 anetaaga mirimu gyaffe akina kusiga langi kujja kuba ka freestyle wera MC mu bbalayo kubeera DJ oisegeera si kimamazzi tokimamazzi kitegeeza okolera mu bbala ezirimu amazzi ngasiga akukima okola drive nze nkubakuba drive ya life ba ne bbala endala oba neetaaga senior B nawe osobola okumpita nenjekuba drive ya meka byonna emmotoka bidongo nga byonna bibyo ebidongo nga byonna byange ekyabiri kikwata erubbanga ki lunaku lulamba kuba yonna gy'oyagala okutuuka gwe kasongamba nti egenda tuukako na wano nga nze ngendawo kasongamba nti oyagala kukola kino ate ekizimbe era ebidongo byani byokozesa ebidongo era ya musajja wange oli ya musajjawo kwegamba ekintu kiri massive so obulamu bwe butobo tukola ki weekuumye otya okubanga tolinga bano baboya abalunkanira abakazi b'omu bbaala ng'ate okolera mu bbaala anti nze nalaba dda walaba ki nempasa omukazi ne museeka olina omukyala bega ku mama w'abaana nina omukyala bamuyitaani mukyala wange wangisebo mukyala wange oyagala nze mpulira bibyo mukyala wange bamuyita Najjemba Anet bega ku mama kali munda alina munda kalina munda wakayiwa mudda kiwaba budde ekikufuula abasajja okukolerera famire yo lwansonga teri agenda kukolerera okiraba taatawo baba yakusuula nga ng'olina emyaka 2 kati akoze ebyo byonna kikyoba okyamwanako taatawo yakusuula nze taata wange yansuula wa jjajja wange yankuza nga nina emyaka egyo jjajja wazala mama oba jjajja azaala taata wange ogamba yansuula waffe yansuula waabwe
Jajja wange yansomesa ge gali amagezi genkugambye. Yansomesa nange nezja ne mulabirira ate nze era nze nafuna ekigambo ekisembayo ng'asikawo. Lwansonga nti ekyo kinfuula nnyo kubanga njagala nnyo ekintu ekigenda mu maaso. So omuziki mpulira ngwagala ebya ddala. Bannayuganda njagala omuziki. Olina emyaka mmeka? Nina emyaka 24. 24. Abo abaana bameka? Omwana omu. Omwana omu? Emwana Uganda olina ozaala ng'obala. Kubanga osanga omugagga ng'alina abaana 2 ng'ate omulaba alina buli kimu. Naye sigamba nti talina bimusumbuwa. Wabula n'obudde aba tabulina. Ate si kibi okuzaala. Nze njagala nzaala abaana nga 3. Ate nze njagala kunziika mu nnyumba bulaza. Saagala kunziika bweru. Era ekyo Katonda akimusaba njagala nkikolerere. Ddamu ekiraamo ekyo bulungi nga buli omu awulira. Nze njagala kunziika mu ntandika bulungi nti nze gundi bwe nfanga njagala kino. Naawe. Kati nze kagambe nze senior B bwe nfanga. Njagala remix zonna ze nakola ku lumbe zivuge. Saagala bakaaba. Okuba muziki. Endonge ekaabe. Ne remix zange ezizo ne non stop zange zijjayo. Era bayiza non stop zo zenkozesa ku drive. Billah. Manager Alex bambe ku sente. Olede nza kuba ku drive zammwe. Nze njogera. Ono n'ayogera MC ng'aza ali mu disco mumpe ku sente. Inze kapita inze mulimira Eric Viclas Sara Nyampini bwe nfanga njagala kunziika mu nnyumba sala kunziika bweru mwana. Lwaki tuyagala bweru? Tubadde nnyo ate mu nnyumba bajja kugaliramu ate oba olina okufuluma no olaba omuziki omwoyo mpewo ate mpewo olina ofuluma egende kuba eddisiko ejayita mu mooli ejayitawo bamanyi ate ojja kululuma ate otandika osumbuwa abantu baneemujja mu nnyumba sibyakunsibirayo mwantekamu kufulu nnyingi ngali mu kkomera sibyakunsibirayo ne kufulu njagala kunziika mu nnyumba oba eriko oluggi oba tekuli luggi naye nze njagala muki lwansonga mwana nze nabeera nnyo wabweru. Kati oyagala yadde ofudde osigale mu nnyumba. Mwana enkuba yankuba nnyo nakonkona nnyo ku miryango gy'abantu nga njagala wakwebaka. Awo ng'oliridda wa? Nabweru awo bwayise oluusi ng'ogende wa ttaano w'omwana n'omukonkona yasuzizza ekipikini okitegeera n'ogendako oli tolinawo osula mwana ng'osula mu bantu nga 6 mashallah nebaza Mukama Katonda landirodi wange oba mmanja mwana nja kusasula. Naye bannange namwandu kiki? Too much. Landirodi wange badde ga mwana oba mmanjayo omwezi nja kusasula lwansonga ya respect to you kubanga kati nange nsobola okwepangisiza omuziki ekitaaliwo bisegeera nti twadaga nnyo ebiseera olinako ne bakyaliwo bewakubira bewakonkona ne bagana okugulawo omu 2 nina n'ekiwala ekyansibira wabweru nga wali okikwana oba mwali mu mbeera kyali kyampasaamu saate kyakusibire bweru nga tolina kaddako ndowooza okitegedde nekiyingizaawo tiktok empya abavubuka tuyita mu bingi okiraba nti kati nze sigga nti nze bwe mba nfudde bwe nkugamba nti njala kunziika mu nnyumba itizariyo lwansonga mwana babeera nnyo wabweru oluusi osuzeewa mwana naye nebaza Mukama tebansibangako era sikyeyagaliza ekyo nno kintu kirungi nnyo ekyo kintu kirungi nnyo ate kikulu tebansibangako no life yange ngikumye bwentu ate mwambale kondomu alaali ebyaddala ozinako obujulizi ennyo zakutazitangira bingi olina gye wakuba nawe n'otyamu boyi naye gwe yambala kondomu ekyo mulanga ne Katikira akikuba mwana wekuume kebeza omukazi tubeere balamu ekebeze kikazi bwoba okyagadde ekikebeze mwana tubeere balamu tube fiiti kubanga tosobola kubeera mulwadde n'olowooza bino byendowooza okutuuka ewala
tekisoboka bayizawe ne bazanye ba musician nga gumana osobola okukwata ku muntu wa wansi n'abeera beta n'avaayo n'ogamba oyo omwana nze namukwatako oyo omwana nze namukwatako oyo ekiraba n'abatakikola mwana tweddeko taano eno embeera ffenna erina engeri gyetutagaza nze nakula ewaffe mu kika batugamba ewammwe muyinayo omuyimbi omanyi ssebe waffe tulinayo omuyimbi mu kika mbadde manyi gwasoose Irene Namubiru big up Irene Namubiru big up Irene Namubiru big up Irene Namubiru gwe manyi big up ow'ebirowoozo yoyo bino birowoozo abeera muganda wange mwana wa tata wange omuto ako mbadde sikamanyi mwana era yonna gy'oli girl sister mwana kekadde ate kati byakwesibako ogamba njogera kikyamu ayinza okuba tamumanyi nga simutuukirirangako naye nze nakula ewaffe bakiŋŋamba abantu abakulu abaŋŋamba baali balimba oyo kitegeeza talenti eriwa wakati yayiga buyizi wabula naye kyakola ki kyajjabuzi ali talented kubeera ekyo omusaayi mulondo gw'oyagala gumulondoola kati talenti eva waka ne bw'olaba onuŋŋamba nti oli MC ate n'oli DJ kakati oli muyimbi talenti eri waka okiraba so sister Irene big up mwana naye okukwata ku bantu ekyo so sijja kivaako mwana gwa asobola okuŋŋamba nti mwana Ricky jantukoleyo kale akayimba nkyegomba kale mpulira nkyegomba nyinza okuba nga nze sirina busobozi wadde owulira nkola guno naguli naye nga sirina busobozi naye nga ate gwe olina ne studio ezitandikibwako si za bbeeyi nnyo lwaki togattagatta amapeesa awo nolikodingayo ekikyo wekka omanyi studio etandikibwako osobola n'ojjiwa emitwalo 10 ne bakolera oluyimba oba 10 njogedde kawombi gy'oli siriya 10 ekituufu oyinza okuba oyogedde kawo si kawombi naye nga akakasente okalaba kati nomala okanjokya buno obudde okimanyi nekyenjagala sikigenda kulwa nsonga nina ebintu by'amakulu nga 8 ate nesiryako yadde ekifi lwalina obuzibu kibwena saawa eno obuzibu bwe nnina njagala tandikawo ka bizinensi akalala nga nze okiraba kati gamba kamera eyo kuba oli alaba alina obusobozi ali ku kamera ali ku vidiyo alaba njagala tandikawo ka bizinensi nga nze ate ekirala njagala gezaako kwejjamu eno embeera kale bwe mba nga nyigiriza ku kyenjagala nsobola ofisaawo emitwalo 3 negamba kale kanjiteekeko mu music naye nga kisoboka waliwo producer asobola okukwata ekyesatu ataliyo nga ne gavi kyali wange mpozi nga muganda wo ng'omuwa amasanyalaze okitegeera ekitali kyangu ate era ekitali kyangu lwa nsonga ne Kasanje teri studio studio eyandibadde eriwo ate ya pasita akola lwa mukaaga kusanda abeera ku chachi kati ate kiretagesa okulinnya ogenda ate wa gavi yasobola nangamba 5 kubamu naye ate nnyondo tuke wa gavi ekawempe nga ziweddewo ebyaddala okisegeera okuva Kasanje paka kawempe 3 giba gigenze ngonjo kyazze 10 kati so mwene ensi ya Kenani ne jjajja oyina okukola ennyo oyina okuba omugonvu ennyo by the way nze ni musajja mugonvu ndi ambo oli asobola okukola nagamba naye olwasi ali adino ndi ambo olina okuba omugonvu ennyo omuvubuka munnange okutuuka ku baana abasajja ssebo si kyangu naye nze ndi mwangu asini oli mwangu naye ate oli wabbula ate okulabika olina kubeera ng'obeera eri gye ndabikira toninda kujjawo gwe gy'olabikira osegedde kati ezo connection zengezaako okugamba nti naakuleeseewo n'omusajja olina omukwata obulungi kale sometimes okufuuka ekyo ky'oyagala so nze ndi mwangu sirina buzibu naye ate kyenjagala nkyagala era kyenjagala nkyagala ate njiga mangu ako nkategedde bulungi njiga mangu kozi simu yange olina ekirala kyombuuza ebyokubuuza njagadde nnyo gw'onyonnyola abantu obwetavu bwonna bw'olina bwa bw'oyitamu oba bwe weetaaga so getoikisi yenna
nchimanyi wakyali banga bakyaliyo wansi nange nkyaliyo sijja kweteeka nnyo waggulu mbolo okuba ndi ku sakata kubanga olaba eno ya iPhone yo waliyo atandabira ku iPhone ya $5,000,000 era osegera nenga netatuukangako wano iPhone 17 naye nze ssebo giraba gye nkwata kyokka ng'ate bino byenkola nange njagala obirabako naye ng'ate n'akasimaati k'emitwalo 15 nga sikalina osegera naye ng'ate ndi musajja entertainer nze naalibadde n'akasimu kale asavaali okiraba nze naalibadde n'akasimu asavaali naye okiraba n'obusobozi naye ondaze nti weweetagire emitwalo 10 byaddala si kyangu kuba nakasimu kasimaati n'otakatunda funa 10 eri ozo okitegeedde kubanga weweetaga 10 omala ebizibu tosobola kwata mutwalo gula data mbu wa weekend tosobola naye ng'ate naye buzibu kyo bulaba osanze bukyanga obeera mu entertainment obuzibu bwensanze nga entertainer obuzibu bwensanze mpaamu nkubemu mpaamu ntekayo ku stage nga gwasaba banga gwe basaba nga nze nsaba nze olaba ndi DJ ndi MC nze simangako muyimbi mukisa naate bwe buzibu bwensanze ku badijja bwe sikikulabangamu bayithawe ne olunaku lwe nakusumbuwa era wawunziko mpadde kyokka nga nkusumbuye era wangamba genda okubemu naye notera liikiranamu nti oba payoniya nyinza ogikola ki naye wangamba genda okubemu jasinongo oyagala nzikakkana omutima omuntu mukakkanya omutima njogera ku badijja nali njagala kulaba nali njagala laba kyokola kyokusobola okukola si kukakkanya mutima nze sikolerera kukakkanya bantu naate era wanzikakkanya omutima kati olaba nze nali kukigendererwa kirala naye wali kukigendererwa okiraba kati badijja abasinga ekyo bakikola nina bamwita dijjani bannaye soya kuba nnyo mwerabidde nomwerabira twagendako ekireko eyo ne tugenda waliwo kyali wange bamwita Benja akola ku Baba TV yantwala eyo okubamu yambula naye wibaala nga omanyi mwasajja ba kamera agenda nakwata bikimu baala naleeta interview ku lw'omukaga ne bazirako ebyabatu kati sebo bwe twatuukayo nangamba kati gende wa DJ mugambe nza kugamba DJ yangamba boy simu eno ogiraba gyotekeyo 15,000 wansi ogireete mpolampola nkuwa okubemu kati ekyo kiri nnyo mu ba DJ nti ekituufu ba DJ mwe muteeka abayimbi waggulu kakuba ti abayimbi abasinga bamala okuba 8 naye tajjukira na DJ mbu yazanya oluyimba lwe abamu sigamba nti bonna bakikola abamu naye ba DJ balina ensobi ate eyo gye bakola ozibikira abayimbi taka ebbala yakusasudde kakati nezange ozaagala ekitege ate nkyeyiiya nakatandika gwe mpa nkubemu ndaga abantu kyenninawo basalewo okiraba kati kikyoba otidde kati obuzibu nembusanga mu music nti oyina osooka osasulayo ate era nga bwekiri tomunenya kuba naye yavudde waka nga azze kunoonyamu naye nze sikikola bwonsanga mu byuma ekyankwasa akazindala okubeera MC nti lwansonga audience yonna ebayiyo gw'ovunaanyizibwako ne weyita gw'omuvunaanyizibwako n'owakawunta okiraba gw'omugamba kino naye nze bwenzijja eyo toyogera ku microphone nti sinya biba muwe ng'ate obavunaanyizibwako bonna era obeera mu kwetoloola newetoloola naye kansabe Mukama Katonda olunaku lw'oliddamu lwetuddamu okusisinkana agamaanyi mwoyo agatekewo okirire ng'ekimuli kuba kati ogenda bala ebibala nyinza okutuuka wano ne sibala okitegeera liri pazo liri pazo osobola okunjokyayo mwana si mu bubi ani omulala gweyagala akwokyeyo mugamba wo mu kamera gweyagala akwokyeyo gambe Uncle Eddie yani Eddie Samsuza boy oyo kukwokya ayogera ebituba bye byonna byalina ategere nti omumanyi oyo musajja yali mu kintu bayiza we yatutwala yogera ebitibwa bwe ategere nti omumanyi Uncle Eddie oyo kale gwe nkubbirako n'ebyamulya oli mu kwokya bwokya nedda sookya ebitibwa bwe byonna byogere
So ye president wa fese. Obimanyi. Ye president wa Music Federation. Obimanyi. Bimanyi. Bamuyita Edrisa Musuza Kenzo. Omuyimbi mu Uganda yeke yakaleta BET. Yeka. Yakulira Federation etwala abayimbi bonna mu ggwanga. Okitegedde kintu ekyo? Olwaliro luno presidential advisor ku bannabitone. Olwaliro luno bawa minister Honorable Nyamutoro. Olwaliro luno Eddie Kenzo ayina Football Soccer Academy. Olwaliro luno tavangako kuba Big Talent Boss. Alese ebitone n'ebitone ate akyaleeta. Tandikiraawo. Ako ebyaddala nze muwe ekitiibwa ebbanga lyonna lyemmula akalala ye muyimbi yekka ku bayimbi ba Uganda baakawangula award n'azitwala mu Uganda Museum. Muna Uganda yena ali yajja alambula azirabeko. Edrisa Musuza Kenzo. Eddie Kenzo. Uganda's #1 property. Ye muyimbi yekka yakafuna obuzibu nga limu wabweru wa ggwanga. President n'asindika ennyonyi munone. Oba nkipise nnyo mumanyi bantu. Mwenagambye sidiye mugagawo akoche. Ebyaddala ako. Sidiye mugagawo akoche. Ebyaddala. Edrisa. By the way nze negomba kubeerako mu Big Talent. Mu byonna Soccer Academy, Music Talent, Big Talent. Nze njogedde Soccer Academy kubanga manyi oli musambi wa mupiira. Negomba okubeerako waali ate si kyangu mutuukako naye ate wano kyesimanyi nnyo sirina nnyo nteekateeka yakuba nti Big Talent erina official MC naye balina official DJ, balina badansa, balina abayimbi, balina n'abomupiira. So kati bw'ogendayo nga official ne bakuwa obwa MC asafaali esege so Big Talent Boss man big up. Onjo kyayo kubanga gwe byonna kati ekituufu gwe byonna ate kati bwe nkutuukako ensonga zino na zino oba ozimala si mu bubi naye era obikola kubanga byonna wabimala. Ani omulala gw'oyagala kwokye? Oyagala ndyoke? Gw'oyagala kwokye yani naye abolosako olina batini nedda bawogere wano. Ninayo ne King Saha. King Saha. Ninayo ne King. Okuva mu King's Love Entertainment. King's Love. Yes sebo. Omusajja wa King Sport Empire. Yes sebo. Freestyle. Yes sebo. Oyo ate nze kyemwegombako timu yatutulemu awo tukubemu ku freestyle. Yes, Ochop Life Nights. Yeah man. Sajja wa amaanyi. Yeah man. Diga mwana King. Oisegeera. One Love. Ekituufu. Naawe. Ate King Zahe kirungi nti ku luguudo lw'obeerako. Kasanje Nakawuka effe tukuba ffenna naye mwana. Ekirungi ndi mu maaso gaaki. Ga kamera. Naye kati njayo buuza. Njosa ne nzijukira. Amayinongi gataliyo e Kasanje. Mwana eno nze mu byonna mu pulogulaamu yange gye nali mbaze nga bwe nabikunyumiriza nga bwe mmala okugyawo muwogo ngenda simba mmira. Talaale. Wamusimba ate namusimba oze ebitoke babitunda osegera eno business mira gyali akola kati lwaki tosooka n'otandikawo muddala ogwamira ate kati nkugambye oba business ojjajje kuba ekigo nagambye egwajeerira kyekumi n'abagagga balina baabo mbagambye owa King's Love mwana Rasta King big up business ya Mira ekola etya? Business ya Mira business ya Mira ekola anti kati eno basiba kabiridi naye akabiri kali Universal ndowooza ne Makindye n'Entebbe Makindye essebo Mira si wabbiri gwe osalawo kaba katono kati oyinza ogamba omwana w'emulungu mbu kati agenda luma Mira wabbiri ku basajja b'emulungu nga baluma wamekameka abasajja batandika mu Mira w'ebiri lwansonga eno Mira gwe batunda omutwalo eri bayinza okuba bamukolamu emitwalo ng'etaano ebyadda eno Mira mungi of course era newoba nga yegwasobola naye mwana kalye ng'omaze okulya nga tomaze okukola omanyi Mira anuma nnyo ng'oli fresh and clean lwansonga mbisalayo ebyeddembe ludda wali n'okalumamu saate katamuza mayini ate kaleeta
concentrated okubeera awamu n'obutasagaasagana era Mira yambye bagisebo butakola bikolobero ojjako abakola ebikolobero nga bamulya simanyi naye nga osanga abasajja nga bamulya nga bali fit nga batudde wali bulungi. Kyekirala kyosobola okukola singa oli talina ssente zakuteekamu nga muyimbi nga musinga DJ kyekirala kyosobola okukola. Oli ayinza okuba nga alina omulimu n'agamba jangu ofune wano omulimu gwe ofune ssente ogenda okola ebyoyagala. Mirimu kyekirala gy'osobola okukola. Ndi chef. Ofumba emmere? Nze baida. Ofumba mmere osika mbizi ofumba ki? Kwanyisibwa. Kyobomanya nze ne bw'obanga ekyokulya wakireese eggulu. Bwetekawo salad tekawo buli kimu no nina musajja wange omusiraamu amayinze ndi beeka naye gwe kikyotali nedda byenjogera sikulimba osika emigaati chapati mandazi emigaati sumbuusa ate byo byenasooka olina kompa data abasika chapati bulijjo mu luzungu babayita babeeka ate era byonna bigwamu eryo obekinga chapati otabula engano n'ogiteeka ku muliro n'ogiteeka n'ogyokya n'oscrollinga then n'okola ki n'ogyokya era abo bayita baking chapati sasoma nnyo naye mwana okampadde bakyali bange banjigiriza bintu bayiza wenze ebisinga mbyegedde mu mikwano era true nga ddala oli wa ddala. Thank you mwana munyambye nnyo okubeera kyendi just big up senior bi mwana tubalabiddeko bingi ebya ddala kati nzo ndabiddeko ki agwe nakulaba ngo okyali ku ddembe ebiseera nga music muwulira ate motivation nga ndi DJ asafari nga nange njagala nnyo nkole ki ninyeyo step muziki nengwegera big up DJ Benji mwana yanjigiriza computer kyakabi ekyo nanjigiriza computer kati nenjiga automatic oluusi nyizo era bwe boyina ebbaala twala nkube MC twala nkube byonna asobola okubibeera music awo kale wayitidde awo we mwagalidde nti microphone ngikutte kati njimanyidde no fear them sikyatya people nsobola okuba obulango bwakalango ku TV soka okuba akalango ka Sakata Vibes oba kuba akalango ka Aperife Kasanja kankube Sakata kankuba Aperife ya this is a Sakata Vibes mwana YouTube channel scrollinga nga bozaayo nga bwotulaba okisegeera nyumirwa oyagalirwa nsonga taginga commentinga okisegeera likinga Sakata Vibe mwana channel ya kabi bagabe liking gwe subscribe okisegeera byonna bikole ku Sakata onyumirwe okisegeera mwana nsonga ennaku bwe kulumanya ate waliwo ekikakkanya omutima this is a heart pain ng'osubscribinga kuki ngakola ki ennaku bwe kuluma waliwo ekikakkanya omutima subscribe ngakola ki nga subscribinga okisegeera this is a Sakata Vibes otava vibes inva okisegeera kubakalango ka Aperife Aperife Kasanje this is the number one MC and number one regular Sabanyampini okisegeera enkya eba bucket night chupa 5 gumu kasanvu 5 jangu tweyagale ne betubeera 5 okisegeera ate basi tugunya lwansonga obulamu bwa kiseera wansi kasi ogenda atoddaze yala kunzika munju yangu kwa Aperife Kasanje esangibwa wansi ku polisi kulufula oyogedde gumu kasanvu 5 ne bucket ya point bana yo ya gumu kasanvu 5 nayo kubakalango Allah buli wakubiri point ba I am garden mwana buli wentu na green okisegeera tusobola okujja ntukalumamu point boy zino video gye tuzikwatira jantu oyagale jantu nyimirire lwakubiri ate kati wano nvaawo nze nva kunva ng'ate nina siniya bbi yakubye ebivaavava kitegeeza sivaawo okitegeera wetuli bana sisobola kusukkawo wano musubscribinge musharinge mubeere bulungi kati ekirala ennamba eri 0700 35
89 eri 0700 35 29 enamba ogyerabidde nedda eri 0700 35 89 20 wangi ssebo eri 0700 iye ssebo 89 iye ssebo wasomye kapande waza bada tuli kakyala nedda eri 0700 35 manager Alex omusajja tamanyi namba ye njimanyi eri ki eri 0700 35 89 ye esembe 29 wagisebo wagisebo kakati oyagala male oyagala male kunyiga 320 naye weerabirira enamba yo bannange nedda by the way olaba ani atakubira kaini kakyali kapya bana nze batadde ddala wano tuli behind the scenes nedda abatwaji bawadde mpasi gwe wena ayagala okusinga kalanyi mani tubate babanzi baddiremu asese ajja kunzita kamini enjo kale tewali buzibu osegedde kugibadiremu tubale twabatadde dda twabatadde dda kiga stop awo twabatadde dda kiga stop